Ampuliriza nkulamusiza nnyo yenajjo sinze okuliriza emmandu so 89 akatonyeza bbiri CBS radio ya Ssaabasajja Kabaka radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Eddakiika ziri 12 zokka zimaze okuyita ku ssaawa ey'akawungezi ka leero. Programu kkiriza obagaana mwoli nnaku z'omwezi ziri 6 olunaku lw'enkya 7 omwezi no tugutwala omwaka nagwo gugenda. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo ne wano Buganda olwali lifundikidde olusese lw'ebyobulamu olusoose mu nteekateeka eno empya lubadde ku mbuga ya Pokino e Masaka mu Buddu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi bajjumbidde enteekateeka eno era embeera ebadde nnungi nnyo, abantu bajjanjabiddwa. Olukuŋŋaana lw'abaami olusookedde ddala Tabamiruka w'abaami akoleddwa Obwakabaka bwa Buganda wano mu bimuli bya Bulange. Katikkiro ajjukizza abaami mutuukirize obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka, obuvunaanyizibwa obwo bwe bawesa ekitiibwa kyammwe nga abaami. So nga ate omusango gwa Mawu gwongezeddwayo bagaya lulondebwa mu bukyamu ku bwassenkagale bwa DP okutuusa omwezi ogwokubiri omwaka ogujja n'ebirala bingi. Ebikwekweta Operation Shujja bikyagenda mu maaso. Abakulu ab'amagye bategeezezza nti mu ggwanga DR Congo nga bayiga ba ADF mu myezi ena basaba gyasa basukka mu 10 ate ne banula abantu basukka 5. Ne bwe ggwanga bingi bikoze amawulire mu ggwanga erya South Korea kinagikola nti omukulembeze waayo yagambye nti kati kambavugemu n'omukono ogw'ekyuma ogw'ekinnamagye tuve ku nkola eya bulijjo. Ssentebe w'ekibiina ekitwala ono yasoose okugamba nga abalala bagamba nti temumugyamu bwesige olw'enkola gy'alese, n'agamba nti nedda mumuleke. Handong n'agamba nti mumuleke temugyamu bwesige. Naye enkya ya leero yakedde okufulumya amawulire nti omusajja afuuse muzibu olw'ebikolwa bye, alina bayagala okukwata. Abadde yakatulula ebyo omukulembeze w'ekibiina kye, Pulezidenti ono n'alagira nti ssentebe w'ekibiina kyange akwatibwe bunnambiro era embeera bw'etyo akatubagiro. N'ebirala bingi bikoze amawulire. Olwaleero nina ab'ekitongole kya NYN be tugenda okutambula nabo. Kinagikola nti sabbiiti eno ku lunaku olw'okubiri twajaguza olunaku lw'abaliko obulemu okujjukira embeera gye bayitamu n'okwefumiitiriza ku bulamu bwabwe n'ebiringa ebyo. Ensi yonna lwe yali yajaguza, naffe Uganda twali mu nteekateeka eyo. Ab'ekibiina kino ekya NYN nabo bajjidde mu kkowe lyerimu olunaku olwaleero, era nina abagenyi 4 abatudde mu studios bwe tugenda okwogera ebigambo okutuusa programu eno lweneggwa. Kantandike ne health assistant okuva mu Uganda Cares mukyala Robina Nakiwolo. Bwekiri tulamuseeko muzindalo gugu Masugu. Nsanyuse nnyo okubeera ku mpewo wano ku CBS 89.2. Nze Robina Nakiwolo nkola n'ekitongole kya Uganda Cares. Okay. Nga ndi ku tiimu ekebera akawuka ka siriimu mu community. Bitambula bulungi sebo. Nakiwolo mpozi abeera wa Mamba. Abeera wa Mamba. Sebo. Okay. Nina Katende Ronnie ono ssentebe w'abaliko obulemu mu Makindye Division. Mbalamusiza nnyo mwenna abawuliriza CBS 89.2 akawungezi k'olwaleero. Nze Ronnie Katende nga nze chairperson ow'abantu abaliko obulemu mu Makindye Division. Okay. Omugenyi omulala nina Carol Kalungi ali wano ku Straight Talk. Tulamuseeko Kalungi. Niyanziza nnyo Mwami Lamek, amannya gange nze Carol Kalungi, nkola n'ekitongole kya Straight Talk Foundation, ekitongole ky'abavubuka ekibadde wano mu Uganda emyaka 3 n'okusoba. Era nsanyuse nnyo okubeera wano ku radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi. Okay. Tuyanziza Katende yeddira Lugave. Yesebo Katende ba Lugave. Bakatende ba Lugave. Tuli ba Lugave. Ba Lugave. Era ne mbala kugamba Lwandugwa lwa Katende. Bwabirya bwawoza bompaka walako serukulu lulengejja simanyi lunangwira manyi kukawala nyanguwa akawala ojodde mu Lugave Lameka ajina wasa bampaka wale banja nerigwa naye ate abawala tebabatuma bulenzi kati abalenzi batuma obuwala kale yo tuvuddeyo kale tweyanziza nina omukugu okuva mu NYN era omukungu Nakyaze Julian Semugoma yeddira Butiko. Tulamuseeko Nakyaze. Neyanziza nnyo Mwami Lamek, abawuliriza abaffe abalungi mbalamusaako mujje baleko gye mbadde mutuusaako engalo olwaleero.
mpitibwa Nakyaze Ssemugoma Julian era nva mu kitongole ekitibwa NYEN, which is Nexus Youth Initiative Uganda. Kino ekitongole ky'abavubuka era kiri led by abavubuka abavaayo okubeera nga baliko change gye bakola mu community. Change eno tugikola mu SRHR, tugikola mu climate justice, which is obulungi bw'ensi n'obutonde bw'ensi, then tugikola ne mu livelihoods, embeera y'abantu baffe okay, bwe babeera mu communities. Musangibwawa? Tusangibwa kwa Kasha Avenue, awo nga ku Straight Talk wennyini. Kitongole kimaze bbanga ki? Ekitongole kimaze emyaka 5 kati sebo. Okay. Nnyingo ki enkulu kwe kyasimba nga kitandikibwa? Ekitongole kino kyasimba ennyingo enkulu ku SRHR ne livelihoods nga kitandika. SRHR yani? SRHR, Sexual Reproductive Health and Rights. Okay. Yes. Kusomesa abantu. But mostly for young people. We are young people. Ate era tuliwo kulwa abavubuka ate ng'era tukolibwa abavubuka nga wondaba Mwami Lamek. Era kulaba abavubuka. So byebyo byemukola? Yesebo. Abaliko obulemu ate mutuukayo ddi? Kati tubadde tulina program gye tukola twakagikolera emyaka 4 nga tugikolera mu Makindye. Wetuli okuimplementinga nga tukola n'amalwaliro Kisugu. Okay. Erya government erya KCCA nga tukola n'erya Lukuli. Erya Lukuli liri partly government liri muno private. Naye ng'era tulondoola era ne tutegeera engeri abavubuka gye bafunamu health services eza SRHR. Okay. Mu bintu bino tubeera twagala okutegeera omuvubuka intersectionality ye yonna. Mu intersectionality tubeera tutunuulira omuvubuka si nti nga muvubuka kyokka. Ojja sanga nti omuvubuka ebizibu bya face nga byanjawulo, naye ate womuteekako obulemu nti ate ye muvubuka ate nti ayina obulemu ku mubiri gwe, physical ability, mental disability, anything, ebyetaago bye ate bigenda kwawukana kw'oli omuvubuka. Ate era ojja sanga omuvubuka nga yes ayina disability ate era nga ate young mother yazaala tanneetuuka, naye ebizibu bye bibeera byanjawulo muko nti wajja ku ddwaliro abeera n'ebyenjawulo bye yeetaaga. Osangeyo omuvubuka nga muvubuka nti ate wadde muvubuka ayina disability ekyenjawulo ekimuliko nti ate ye oba ayina akawuka akaleeta mukenenya. Abantu bano engeri gye babayisaamu mu communities yanjawulo. So kye tusinga otutunulira ne tulaba nti abavubuka bano ng'aba disability bayambibwa ne mu byetaago byabwe ebyenjawulo ebyo tinze ate mugattako disability nina akawuka akamukenenya, mukugattako kino ate ndi maama yazaala nga nkyali mu teen age. Kyekyo kye tukola sebo. Okay. Mukola ani abateekamu ssente? Atuteekamu ssente era sponsorization eno is the Mekwe project. Mekwe project emaze emyaka kati ena ng'ekola mu ggwanga lino era nga eri ku nsonga za SRHR. Okay. Ne tuteekebwako ne VSO Uganda esangibwawe Muyenga. Yes. Mukolera mu bitundu ki Kampala yokka ne Kampala ate simanyi oba mugimalako? Saawa zino tulikolera mu Makindye. Makindye division. Okay. Yes. Mwami Katende. Yesebo. Muko. Omuko. Batuga nti abantu abaliko obulemu yesebo basanga okusomozebwa okwenjawulo. Yesebo. Naddala abakyalo okufuna obuweereza nga buno Nakyaze bwayogerako nti bibeera bizibu. Embeera eri etya? Ekyamazima kituufu ku malwaliro agamu. Naye amalwaliro agasomeseddwa oba ng'oli yasomako n'omuntu aliko obulemu nga musawo ayambibwa nnyo. Naye bwe tutuuka mu mbeera ya HIV tulinako we tuba referringa. Actually akuba nti nange saayogera at first nange nkolako ekitongole ekya DII Stroke Uganda Cares wakwasayagadde Madam Julian kimubuulira lule naye nga nange nkola n'ekitongole ekyo, so tugezezzaako nnyo era bw'ogenda kunakiva wano ku Owino waliwo Cerebral Kudembe Clinic abaliko obulemu bangi tuba referringayo. Tusaba bingi nnyo okuva mu Uganda Cares. Moso tuli ku SRHR Madam Julian nga bwagambye tugezaako nnyo okulaba nga bayambibwa nga bafuna counseling mu buli kimu. SRHR njagala okavunula ennyo awuliriza abeere nga tetumuleka. SRHR Sexual Reproductive Health and Rights mu Luganda kitegeeza ki? Gamba
oba okusomesa ku ebyo byobulamu rabe ddala biri mu sexual thing ebitambula n'okwega n'ebyomukwano ne dangers ezibirimu then ne rights zolina. Okay. Kati ffe nganza aliko obulemu ate kya person bangi tusanze bangi bebakutte abakazi. Yes, nekye tusooka ddala era tukubirawo essimu ku basawo aba Uganda Cares oba abalala jenje okwogerako ennyo kubanga manyi naweerezayo ku bantu ne babayamba ne babawa pep in that wabanga ayamurepinza alina akawuka takola ki tafuna kawuka omanya nti bamurepinze kati andi yasobola okubuulira bali open gye tuli kwa naffe tuli open gye bali in case oba afunye ekizibu kyonna atusange atugambirawo direct. Then ekirala we have our leaders Moso mu Kampala wano nti wolabanga wano waganye isa Saturday Uganda Cares nzo gatesteri yo bantu nagamba akatugende Kisugu ulya kesese ulina okubantu ki n'obuyambi bwonna actually natunga genda ko n'ekisugu nayo sijja kujyogera ko bubi nayo ne batuyamba aliwo omukyala linnya ly'endeera abidde ne mukyala musawo munene ali nnyo mu bya HIV nampane natuwa ne test kits agamba mutwalira abantu abo bekebeze bo bennyini self test ne bekebeza era gosanga ngali positive you either refer him or her to Kisugu oba to Uganda Cares. Kyetumanyi nti bajja kukola ki bajja kuyambibwa naye amalwaliro agamu gabayisa bubi era gatuyisa ddala bubi kyova olaba tutandise okubanga tuteekawo disability inclusion nti bw'obanga kino nkikola muli n'eddwaliro then naawe wali kikole ki kikole kikukakatako bwe manga chokanchireke ndi kumpewo za CBS chokanchireke naye amazima gali nti nawe twetaga lift. Okay. Aliko buli mutuka mu studio wano. Yes. Naye tukyetaaga kaiseewo kubanga bojjanga otuyana aina wichi ayinza obutatukawa eno mu studio so nayo manyi nti mukiriko yes kikola era kijja kukolebwako bulungi sawa yonna. Yes kati nsaba nti abakulembeze baffe tuleme okuba selfish dale baba baliko obulemu ffe mu Kampala abakulembeze tebali nsaba ya tugenda tuka ne mu byalo yonna tugenda kubeera omumuli tujja kuyambibwako ba Madam Julian tubenga tuva mu Makinde yoka tubune Kampala tubune region tubune Uganda yonna tubenga tusomesa embeera eyo abantu abaliko obulemu babenga tebakola ki tebafuna kusomozebwa kwa amaanyi kwanga ffe kitwagala okumalawo kati okusinga be baliko obulemu abali ku streets kwanga be basinga okukwatibwa abasajja ate oluusi abalina kasente katukomewo awo wenyine tugenda okusimbulira sabuni ebyakyogero ne bajukiza abantu mwena kyogero habo jiri ne kyogero habo soap ye musawo yekayeka ngosobola okukwasa olususulwo ate n'omwana wo bisangibwa mu maduuka ne supermarket wonna mu ggwanga ate ne mu kikuubo naddala mu abagala okusuubula balina bingi ebika by'ebizigo ne sabuni ebiri mu katale kyogero habo jelly kyogero habo soap kyogero vitamin E pink n'ekizigo ate ekizigo ne sabuni kyogero cocoa butter kizigo ekyo kyogero aloe vera kizigo kyogero non perfumed jelly nakyo kizigo ku lwabo abatayagala buwoowo ate n'ebirala bingi kugenda genda ku dduuka erikuli okumpi supermarket ekuli okumpi genda mu kikuubo ojja kusobola okufuna ebintu bino oba emmotoka zaabwe zibitambuzeeyo essimu eri noti 754 55 7 3 oba noti 392 17 68 7 ojja kumanya ebisingawo nkojjukiza nti bw'obanga ofuluma ewaka bw'oti naye nga tonnaba kufuluma nga weeteekateeka okufuluma Colgate gw'olina okukozesa mwanange muntu munnange Colgate ono iwa white fresh Colgate ono mulungi nnyo w'abantu bakulu n'abato ffenna taboola n'olwekyo mukozese nnyo agenda kulinyiriza amannyo go galabike bulungi nga gatukudde ate ng'ova n'akawo kalungi mu kamwa buli gw'oyogera naye nga tayagala omale kubanga ogenda kuba ofulumya akawo akalungi Colgate ono wa white fresh ali ku siringi 12 zokka n'olwekyo ebintu tubikwate bwe tutyo obulamu bugenda kutunyumira nnyo. Mwami Katende wanjisebo wena umuliddemu nga ndi wuwo ng'otugamba nti abantu bano abali ku nguudo kati kawufuba gwe muliko kubanga bayita mu kusomozebwa kungi abasajja babeeka kakati n'abalimu ku maanyi abasajja nga bakolamu era omulimu ogwo ogw'okulaba ng'abantu abo bali ku nguudo bavaako okusobola okuba n'obulamu obulungi kubanga tulwana baveeko tulwana tutya tugezaako okubateeka oba wa skills ez'enjawulo kukola okuyiga okukola engato craft shoe
for your information, craft shoes zonna eziri mu Mega Standard Supermarket zikolebwa kansala wabaliko obulemu Makindye. Era ya supplying ayo. Kitegeeza tutendeka abantu gozikola okola nze chairperson ne waliyo kansala bamutayegesa mwami Egesa Joseph yazikola kitegeeza tusobola okusikiringa abantu ne bayiga ebintu ebyamayi okutunga okola bingi nnyo okola sabuni bena tubikola naye twegasibwamu ne bakansala bafe okuli kansala Honorable Nkwangu, kansala Honorable Peace ne bakansalas mwami Egesa ne kansala Nashuha n'aba divisions endala naye nga tukulembeddwamu omutu omunene ye omwami Haji Shafiki Mwanje nga twagala Owebukoma Nsimbi Haji Shafiki Mwanje twagala okujjawo abaliko obulemu ku makubo tubawe business bakole tusobole okulabanga tuva ku ekyo kugamba nti abaliko obulemu basabiriza tuva ku ezo challenges abaliko obulemu bakwatiddwa tuva ku ezo challenges aliko obulemu yazalidde ku kubo bwabanga ina kyakola asobola okuba self reliant nabanga yeyimirizaawo ng'omuntu ne bana bali kukuba basabiriza bonna twagala babenga bavaawo. That's our strategy. Simu maanyi kwasa maanyi ne kwasa bwongo nga tukwatagana n'ekibiina kya NY kya Madam Julian n'ebitongole ebirala straight talk naye tuyambako tusobole okulanga tukwasagana wano mu counseling nabo nga bajja tusobole okubanga tuyamba abantu abo otherwise abaliko obulemu bangi gwe walabye ku TV ababadde wane gye sijja kumenya abo walabyeko batono. Kati ekyo kitandika ddi ekyo Julian wali wano Karo wali wano woli wano ne mukyala Nakiwulu wali ekyo kyamazima kyo kyatandise era twatandise okusikiringa abantu abo kyegambye nti tukatu edda twalinako omanyi tububa kumbe otekeraga kuweganyo abantu banga bakubira akalango naye World Vision yatuyambako ne tusikiringa abamu era balina be bakola. Tulinawo abalala abatandise okuyiga sabuni tulinawo abalala ba Madam Julian be bakutteko okulaba nga baba traininga mu bitundu ebyenjawulo straight talk naye ekoze ogwayo naye nyongera okukoola Madam Julian nyabo ne Madam from Straight Talk Uganda twongera okuba obumu twongera okukwatagana n'abantu abaliko obulemu abavubuka bangi kubanga mudiringanya mu bavubuka n'abavubuka bangi abaliko obulemu bangi nnyo nsaba tukwatagane lumu tuyambagane n'abantu abo bembamenyedde okuli omwami Webukoma Nsimbi oyo oye mwekutteko nnyo kubanga manyi asobola era nye kyakozeeko kirabika. Tweyanziza nnyo ampuliriza tulina NIN na NYN tutunulira nsonga zino mukyala Nakiwulu abantu abaliko obulemu buno simbira omuzindalo bulungi basanga okusomoozebwa mu nsonga z'ebyobulamu. In fact baga nti mu malwaliro basigalira nnyo olw'entambula yaabwe abamu tebalina na nsimbi ne mu kukeberwa akawuka ka mukenenya bambi oluusi balemererwa tubayambye tutya okuttaanya ensonga zino nabo bafuna obuweereza obuggumidde. Kituufu kisobokera ddala nti bayinza okuba balekeddwa ebbali naye kati ate ffe ekitongole kyenkola nakyo nsaba okutereezaamu katono banyanjudde nga health assistant okuva mu Uganda Cares naye nkola nga kansala mu kitongole kye bayita DII Development Initiative International lwakubanga Uganda Cares nandigiyise nga taata yesebo yambulere nene omuli esebo kakati mu DII fe tugenze mu community ne tubeera nga tutuuka ku bantu kubanga kati tetukyalinda bantu kutusanga wa we tuli fe tuvaayo gye tuli bannaffe ne tugenda nga tubanoonya oluusi mu bifo gye bakolera oluusi mu bifo gye basula ne tubatuusaako obuweereza obwo. Esebo mubasangayo abamu tebagala kubakebeza. Yes, abamu tebaagala mukikola mutya naye era abatayagadde era tetumukaka naye tumubuulira bulungi kyobuli mu kwekebeza na migaso ki gy'ayinza okufuna singa abategedde nti talina kawuka ka siriimu obanga akalina ensonga ezo tuzikoonako naye kati kino ekyabannaffe abalika obulemu tekibadde kigumivu nnyo kati era tubadde tubalindira ki ku malwaliro so kati eno program bwe bampise nange nenfuna okukirowoozaako ne ŋŋamba nti abantu bano ndooza twetaaga
tubategekereyo ndowooza nti luno olunaku tusazeewo tugenda mu community zirimu abantu abo oba balina bwe babakuŋŋaanyiza ne musobola okukola ki okubasanga awo ne mubatuusaako services si HIV yekka family planning bamwetaaga kubanga basanyuka ebitundu byabwe ebyo bikola ng'eby'abantu abalala abatalina bulemu. Ebitundu byabwe nabo balamu ebyo ebitundu biramu. Okay. So services ezo balina okuzifuna ng'omuntu yenna atalina bulemu bwakola ki bwali. So embeera eyo nga bwe tugituusa ku bantu abatalina bulemu bwe tulina okugituusa ku bannaffe abalina obulemu ne tubalaga bubi ki obuli mu kwegatta n'omuntu nga tomukebezza. Bubi ki obuli singa bakusanze ng'olina akawuka. Buzibu ki bw'onoofuna nga tomiza eddagala. Ebyo byonna ne tubibasomesa ne tusobola okuba nti basobola okubeera mu community nga bagyeyagaliramu ng'abantu abatalina bulemu. Ekyokukola buli omu akimanyi. Nabuweereza ki bwe bagwanidde okufuna bumanyiddwa. Miziziko ki egiremesezza okutuusayo obuweereza obwo? Emiziziko ndowooza gijja kuviira ddala kaŋŋamba oba giviira ddala mu gavumenti ddala waggulu. Kisoboka. Ndowooza ekintu kino oba beerabira bwerabizi bakama baffe simanyi kubanga nange bwe bampise ku programu eno nze bulijjo bwe mbadde nkola omulimu ogwo siteekangawo budde nnyo kulowooza ku bantu abo abaliko obulemu. Yesebo nange mbadde sikiteekangamu nnyo maanyi nti bulijjo nze bwe nnoonya abantu sikifunangako tewange kubanga Katende nkola naye naye simugambangako tojja okoleyo ki mobilization abantu abo abaliko obulemu tubatuukeko nga bo sikikolangako kati nakirowoozezaamu ne ŋŋamba awantu naawo waliwo gaapu beerabirwa kati ffenna ne bakama baffe bennyini abali waggulu tuyinza okuba ensonga eyo tugibuusa amaaso. Esebo mu malwaliro tuyinza kwongera kubasembeza tutya okubafuula ab'enjawulo baleme ku beerabewo tuyinza kikola tutya? Engeri gye tuyinza okikolamu nga bw'omulaba tolaga nti n'omwekanze. Bw'omulaba tomulaga nti omwekanze ng'era bw'oyisa omuntu aliko atalina bulemu bw'oba omuyisa tubafuula emikwano gyaffe kubanga abamu omuntu bw'amulaba nga okugulu kulema oba alina kyatasobola kukola bulungi tamuwa budde. Tubawa obudde ng'abantu abalala bwe tububawa tujja kusobola okubayamba. Katende kituufu abaliko obulemu baboolebwa? Abaliko obulemu baboolebwa. Sijja kuwakana wadde nga kati okusomesebwa kweyongedde nnyo okulaba nga ekyo tukijja mu bantu kyokka ate abaliko obulemu bennyini okubalaga nti temuyina kwetya bwe guba nga osomye osobola okukola nga Lameka genda ku CBS osabe ki omulimu bw'obanga tosobedde kusoma naye ng'osolina kyosobola okukola omulimu ogwo ng'ogusobola osobola otunda mu katale osobola okukola ki genda osabe omulimu genda ewa managing director wa katale osobola okulaba nga okola. Mukama wange tukola nanke nyini nkola era senga tetukola ndoza senga sisabikanga wendi senga batukola kulaba muko ensika yeyo ensichenzo okuba yeyo naye nga tukola ki tukola ate tuweereza mbasaba abaliko obulemu mwemalire ku Katonda. God is the best. Basabe amwekwati nze ni musajja muyimbi mu Matters Church Katwe. Era nyimbira mu spirit choir. Era omwami Seville Richard chairperson akutumidde nnyo sebo. Nangamba alinza obuyimbo buuliza. Oyimbayo n'obubwo obwomu? Ndi mu choir. Oli mu choir? Spirit choir. Ozina wano. Omponye mbale ndo kusaba kapera. Era obupera tubuyimba ngo bwa Christmas. Era nakakuwa tunaba tugenda ka Christmas nekayimba. Onokatuwa ngo twagaliza omwaka omujja. Yes sebo. Karo Kalungi. Straight talk. Save the children. Look, straight talk yokuba ne save the children. Straight talk. Karo Kalungi. Kakati ebitongole bino ebibwana kyewa biyambyeko bitya okutumba uweerezo obw'engeri eno eri abantu abaliko obulemu? Neyanziza nnyo Lamek. Bwe njogera ku buweerezo obw'engeri eno ndi ku
RHR. Exactly. Neyanza nnyo Lamek, waliwo ekibuuzo ky'obuuziza munnange omukyala Robina. Era n'akinnyonnyola bulungi eky'ebintu ebiziyiza abavubuka bano abaliko obulemu obutafuna mpeereza zino ez'eddwaliro ez'enjawulo. Kubanga bw'oyogera ku nsonga za SRHR mulimu obuweereza bungi nnyo. Akwakaka siriimu, ogenda okufuna kondomu, ogenda okufuna family planning, ogenda okufuna antenatal. So byabulamu bingi nnyo naye nga byekuusa ku bulamu bw'omuvubuka oba obulamu bw'omuntu yenna. So bw'abadde ayogera n'agamba government, naye nze njagala kukireetamu nti yes government kubanga yeyina obusobozi okutulabirira nga ba citizen baawo, naye ate ffenna kitukakatako ng'abantu kubanga kisookera na kuggwe omuzadde ayina omwana aliko obulemu nti omwana ono omukkiriza nti bw'atuuse mu buvubuka omukkiriza ogenda ku ddwaliro okufuna empeereza zino ez'entegeka y'ezzadde, kubanga tukimanyi nga bwe batugambye nti n'abaana bano tulina obbalabanga abaana abalala, nti naye bw'atuuka mu bavubuka afuna feeling kyetugamba feeling obwagazi naye ogenda kusanga nti omuzadde we agenda muziyiza ate nga tumanyi nti bw'aba alekeddwawo yekka omuntu asobodde okukola ki akyasobola omukwata oba omuwamba n'afuna olubuto. So n'abaana bano nga n'abazadde ababazaala tuyina okubawa omukisa okgenda ku ddwaliro. Ate kati bwe tutuuka ku ddwaliro ekizibu kiri nti abasawo abasinga tebatendekeddwa kutuusaako services zino ez'enjawulo kubanga omwana tuyina ebika by'enjawulo ebya disability oba ebyobulemu. Tuyina ebika by'enjawulo, tuyina abo abatawulira, tuyina abatalaba, tuyina abaliko obulemu ku magulu, naye n'osanga ku ddwaliro nga tekuli kye tuyita ramps. Kati nga wano bw'ojja ku CBS waliwo ramp nti omuntu ali ku kagaali asobola okugenda n'atuuka w'atuuse ku fule esooka. Naye ate tojja kisanga nnyo ku malwaliro kijja omuntu ono agize mu wheelchair kigenda mukaluubiriza nnyo okutuuka mu bifo eby'enjawulo mu ddwaliro. Then ekirala kati agenze ku musawo, omusawo olulimi lwa communicate nga talusobola kubanga akozesa sayini ono ewaka omusawo tabisobola. So meaning ne kiraga nti wakyaliwo gaapu ennene. Oba omusawo n'amubuuza naawe atalaba wegatta kondomu ozaagaza ki olubuto wafuna lwaki okitegeera. So ensonga zino nti abasawo b'oku ddwaliro Matchers tusindikiriza nnyo bana abavubuka ng'ekitongole kya Straight Talk tukola nnyo n'abavubuka abaliko obulemu tubasindika ku malwaliro naye ate gaapu eri nti abasawo tebatendekeddwa okutuusaako obuweereza buno. Kwatiramu awo katono eddakiika esigadde 13 zokka tuyingire essaawa 2 bwe zinaako n'essaawa 2 abakulu bano baba NIN NYIN kitongole ekyabona kyewa tujja kuba tubasibula ate ne ttiimu yonna n'endowooza obubaka gy'oli butuuka. Njagala kukujjukiza nti omusajja kikulu nnyo okugenda okukomolebwa. Bw'onookomolebwa ojja kufuna emikisa 6 ku 10, ojja kukendeeza emikisa 6 ku 10 ejo ojja kukendeeza ku katyabaga k'okufuna ebirode bya mukenenya n'ebitundu 6 ku buli 10 singa onookomolebwa ate era n'okusaasaanya akawuka kano mu balwadde akawuka obuko bw'enjawulo nga kasomagwannabaana n'ebirala era bijja kukendeera. N'ekyo omusajja agenda bakukomole ekyono kya bulamu. Okukomolebwa kuno kuteekebwamu ensimbi kwa bwereere abasasulira beba PEPFAR, CDC, ekitongole kya WHO eky'ebyobulamu nsi yonna n'eminisitule y'ebyobulamu wano teekateeka zonna bazikoze. Kati gwegenda mu district Bukomansimbi Butenga Health Center 4 bakomola, Butambala Gombe General Hospital bakomola, Gomba Madu Health Center 4 bakomola, Kalangala District waliyo Kalangala Health Center 4, Kalungu waliyo Bukulula Health Center 4, Kyotera waliyo Kakuuto Health Center 4, ate ne Lwengo waliyo Kyazanga Health Center 4, Lyantonde waliyo Lyantonde General Hospital, ate Masaka waliyo Kiyumba Health Center 4, Masaka City, Masaka District Kyanamuka Health Center 4, Pigi waliyo Pigi Health Center 4, Rakai waliyo Rakai General Hospital, Sembabule Health Center 4, Wakiso waliyo mirundi 2, Kajansi Health Center 4 ne Wakiso Health Center 4. Nolwekyo genda
bakukomole ku bwerere bwangu wezi myaka 15 itira wao oyinza n'okuba essimu n'obaga nti bakulu zisagala kundwisa njagala nzijja umunjire tambule kubira nashiba ku noti 7 noti 96 98 55 oba noti 773 99 46 36 oba okubira Joshua ku noti 772 99 59 95 oba noti 752 6 mwenda emirundi ena nkujjukiza muna Uganda sabuni omulungi gwe wetaaga ow'omutere yegulidde erinnya ennaku zino bw'oba tomwozesangako munoonye gwe yamwozesaako edda omanyi kyentegeeza ayoza ow'omutere yegulidde erinnya ye Jama white washing bar soap atukuza nnyo engoye mweweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate taggwerera mangu. Jama white washing bar soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula ssente za nsikobuseko bw'ogerageranya ku bbeeyi ya sabuni omulala. Ate sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo bathing soap ali mu bikanga Lanzo bubble blueberry, Lanzo vanilla spowberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jama washing bar soap ne Lanzo bathing soap asangibwa maduka wonna ne supermarket okwetula eggwanga. Mugezeko tujja kwejjusa omwana we bakutuma sabuni gwe maama mulitiri Lanzo. Mulete Lanzo mugambi nti yono nze gwe bangamba gwe mpulira ku Kyabassa oba omutwalire ne Jama emitu bijja kunyuma nnyo. MTN ekugamba nti mukwano kati ebintu byangu nnyo gula ebintu ng'oyita ku MTN. Kola shopping ng'oyita ku MTN. Byonna bikole okozesa MTN Momo obanga oyita ku simu yo ng'onyize *10 65 *3# weetabemu abo bagenda okuwangulanga buli wiiki. Akakadde k'ensimbi abantu bakawangula buli wiiki abawanguzi 5 beera omu ku abo. Abawanguzi nno balagibwa ku Bukedde TV ne NBS buli lwakusatu ssaawa 2:45 ez'akawungeezi. Beera sitede owangule mu nteekateeka eno ate manya nti n'abafere bangi. Kale nno essimu eneekukubira ng'owangudde eriemu eri noti 3 12 noti emirundi ena noti 3 12 noti emirundi ena. Beera sitede. MTN erungamizibwa banka Uganda enkulu. Badde wakalo kalungi nga tumbawumba obadde kyaluga nti obuweereza bukaluba abavubuka mu bakunze bagende mu malwali omuli n'abaliko obulemu ne bwe batuuke abasawo si bangu olulimi tebalutegeera ate babasindiikiriza mu gye mubasindika. Obaddeawo. Yes, so ne tulaba nti tukyalina omulimu gw'amaanyi okulaba nti abantu abavubuka bano n'abantu bonna abaliko obulemu twongedde okukola n'amaanyi okulaba nti bafuna empeereza zino. So bwenzirayo ku kiri ekibuuzo kyewatubuuza nti tukozeewo ki kati nga ebitongole ebyenjawulo of course omuganda agamba agali ewamu ge galuma ennyama. So kati nga bwen referringa ku mekwe program gye tukola ne bano abana abavubuka ekitongole kino eky'abavubuka tulabye nti tutaddewo akakiiko akaliko abavubuka naye mu kakiiko kano kuliko omuvubuka aliko obulemu nga kiye twagala kubanga program eno ekola kyetukola advocacy simanyi we bakigamba bulungi mu Luganda naye nga tukangula eddoboozi okulaba nti amateeka Uganda ge yateekako nga gakwasaganya ku bantu abaliko obulemu nti gakoleddwa ekyo kikoleddwa. Oba mbu etteeka teririiwo tulaba nti etteeka lino liteekeddwawo litya liteekeddwawo okulaba nti n'abantu abaliko obulemu nabo bafuna empeereza zezimu noono omuntu agamba mbu ye talinaako bulemu. Kankuwa ekyokugezesa nti constitution yaffe eya Uganda eragira nti buli kitongole oba buli organization oba wano nga mwami Katende bwayogedde fenna tulina okulaba nti bw'oba employinga oba bw'oba recruiting abantu ng'oyagala bawa emirimu omuntu aliko obulemu olina omuconsideringa. Oba bw'oba ng'olaba nti era tulina policy ku around ku SRHR nga bagamba nti buli ddwaliro lya gavumenti lirina okubeera inclusive kye bategeeza nti n'abantu b'obulemu bonna balina okuba nga balina eddembe erifuna empeereza zino. Naye ku lw'ebizibu biri bye tuwogeddeko ebyensimbi gavumenti ejja kugamba terina nsimbi ejja kugamba nti ba partners nga ffe ba Straight Talk Foundation nga ba Uganda Cares mwino tu supportinga tukole ki mwino tu supportinga tulabe nti tutaddewo ebintu ebyenjawulo okulaba nti abavubuka bana abalina obulemu bakoze ki bafunye empeereza zino. Naye ate n'osanga nti
bwe tutuuka ku nsonga ya disability oba obulemu kiri complicated kubanga buli bulemu buli unique bwanjawulo nti ojja kuteekawo service y'omuntu akola sign language tegenda kuyamba ono ayina akagaali bw'oba tomuteereddeeko ramp tojja kuyamba atalaba so kati ekintu ekyo kikyali complicated naye tugezaako okukola ki gap eyo gibridginga ebintu ebirala byetukoze kati nga Straight Talk Foundation amawulire gaffe getusaasaanya of course duli sente zalinga nyingi ng'ate ne ba donors bali interested in persons with disability ng'olaba nti eggulire bwe liba nga liri mu luzungu nga tuli translating nga kibayita braille ne muli menya mu nnimi ennansi braille lulimi lwabo abatalaba nga ye bw'akwata ku olwo olupapula ajja kusoma ebyo bye muwandiise ono alaba by'asobola okusoma so naye nga bwe nkugambye mwami Lamek braille eyo ya bbeeyi nti sente z'oteeka mu printing olupapula luno olumu olw'epage ennya olw'abalaba kati page ennya olw'abalaba ziringa nga page nga 10 okuprinting olw'abatalaba kubanga bakozesa braille so kati naye nga Straight Talk tugezezzaako okulaba nti empapula zaffe zikwata ku nsonga za SRHR tuzitadde mu braille naye ate ejjukira nti olina okuba nga osomesezza abaana bano ate okulaba nti basobola okubisoma kubanga osobola obiteeka eyo nga tebibagasa naye nga yani abasomesa ali amasomero gali luddawa amasomero ago ganjawulo kubanga tuyina ekitongole ky'abo abatalaba bakiyita Uganda National bakiyita UNAD bwekityo UNAD kyabatawulira then waliwo era waliyo n'ekyabatalaba n'ekyabatalaba UNAB actually so ebyo ebitongole byanjawulo kubanga nga bwe ngambye muno obulemu bwanjawulo so n'ebitongole byanjawulo ebikwasaganya obulemu obwenjawulo so ne babeera ne umbrella organization gye tukola nayo nga bagiyita NUDIPU eyo yekulira bonna abaliko obulemu oba ebitongole byonna bigwa under NUDIPU so tukoze n'ebitongole ebyo eby'amaanyi kati nga neno project gye tukolako Julian gyayogeddeko tukola n'ebitongole nga Katalemwa kimanyikiddwa Katalemwa Shesha Home kimanyikiddwa mbu kikola nnyo n'abaana abavubuka abaliko obulemu so bwe baba bakolera obugaali ffe tubawa materials ne tuba referring nti bw'oba oyagala empeereza ng'eno tukole ki olina ozisanganga wano so tugezezzaako okukola n'ebitongole Straight Talk tusobola obutabeera na busobozi kukola n'abaana abaliko obulemu naye tukwasaganya n'ebitongole ebyo ebyenjawulo ampuliriza nakadde kabakulu bano kalinga akakubye koona naye nga tubumbabumba okusooka okuddako ewa Julian obuweereza bwammwe abantu abalagala okubusanga kubayinza okwagala okwogerako nammwe oba okukwatagana nammwe okwongera okutambuza obuweereza buno mmwe abanini NYIN babafuna batya aneyanzanyo mwami Lamek tweyanza omukisa okubeerako ku CBS ayagadde okumanya ku kitongole kyaffe kino ekya NYIN which is Nexus Youth Initiative Uganda osobola otusanga ku mikutu eja social media osobola otusanga ku Twitter tukozesa NYIN Uganda that is NYIN Uganda osobola otusanga ku LinkedIn osobola otusanga ku Instagram era ku ebintu byonna wonaabeera otufollowinze ojja sobola okufollowinga activities za NYIN tukolagana n'abavubuka ab'enjawulo so wobeera opikinze interest osobola okufollowinga you will always know nti leero bakoze ekya disability bakoze talk show bakoze express bagala ku advocating era ebintu ebyenjawulo nja kusembayo nga nebaza CBS nebaza VSO nebaza Mekwe okutuusa empeereza ku bantu kubanga batuyambye nnyo ate era nga nkubiriza abazadde n'abantu bonna abakolagana n'abantu abaliko obulemu naddala ba health worker tubeegayiridde
bana abantu tubakirize tubayisenga abantu abalala tumanye nti needs zaabwe naddala mu SRHR zifaanagana n'ez'abantu abalala tajja ku ddwaliro n'ogenda eri ate n'omugeya kubanga akusabye ekintu oba maybe nga kondo mubaka family planning alina feelings yes tubaagale ate mu 16 days of activism zino ze tulimu eziggwanga 10 December tufube nnyo nabo okubongerako ku betu advocatingira ng'ebitongole ebirala nabo tubateeke inclusive mu buli kimu kye tukola. Waliwo enamba y'essimu tugeze nga baagadde okwogerako naawe oba abali eyo enamba y'essimu enokolanga ni mu nini ndi national coordinator Sebo. National coordinator ate gwe bakwetaaga nnyo gwe okwanaganya buli kimu. Yes, ayagala okwogerako naawe obutereevu bakola batya bayita ku simu ki? Essimu zaffe era gye ziri ku mitimbagano egyo. Okay, essimu ki gy'oyinza okuba weeyo ekitongole abagala okuba obutereevu waliwo eriwo? Eriwo eri 0783 0783 28 28 2 2 84 84 0783 soma 0783 28 28 2 2 84 84 kusibudde tweyanziza nnyo mwami Lamek. Kale nnyabo mukyala Nakiwolo sibula batuuliriza. Neyanza nnyo okufuna omukisa guno okujjako ku mpewo za CBS. Neyanziza nnyo olw'ebitongole ebyategese talkshow eno. Neyanziza nnyo olw'omuweereza mwami Lamek. Neyanziza nnyo ne CBS okubeera nti etukkiriza okubeera wano. Neyanziza nnyo ne ku lw'abatuwuliriza. Okay. Esebo. Bandabire aba DII. Esebo. Kale tuyanziza bwana Katende. Nze nebaza nnyo aba NYIN okubanga nyin basobodde okubanga bategeka talkshow eno mwebale nnyo mwebale ddala ku Lamek mwebale otwaniriza. Nyongera okwebaza n'olwa Sweet Talk Uganda mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mufaayo ku byayogedde ddala ddala olabya ddala nti omuntu afaayo kubanga ebimu byabadde abamu nga tebabimanyi nti n'omuntu ali blind oba visual impaired asobola okubanga asoma. So abamu tebakimanyi naye nga kikola kisoboka. So webale nnyo wa Sweet Talk Uganda abiruddemu. Nyongera okwebaza wa DII Development Initiatives International nti ate batubangudde nga bwagambye nti bukitongole kibekaaliko obulemu nange nkolerayo. Aba DII mwebale okubanga mumpa kasente nemba nga nfaananako nga bwende okusinga nekusembyayo oba sikusemere nga nebaza nnyo mukyala wange Tashake webale nnyo webale ddala okubanga ondabirira. Amannya ngo gakuyika Tashake ye Tasha Katende. Tasha Katende mpozi muli bayimbi. Tasha Katende. So mukulu Lamek mukyala yo musimanyo nekikasemberayo ddala wabuuzizza luli bababola lwaki batubola buli watali accessible ku muntu aliko obulemu mbamboolebwa butereevu. Yes, buli watuuka embeera ng'ekunyiga obudde bugenze naye waliwo omukyala yali mudeefu ng'agenda kuzaala yalaba omwana ajja talina wana communicatinga nani namudda dokitaaliwo so tasobola kwogera naye ate dokita tamanyi nti akaseera kakusindika mwana. Kubiriza ebitongole byonna Mulago School for the Deaf basomesa sign language bambi mugendeyo muyige addala amalwaliro abasomesa amachachi mugende musome. Waliwo ekitongole bakita Deaf Sign Alliance fe makinde ekyatuwadde offer myezi 3 era nange ndi mu kusoma Sebo. Wena tukira next year mu Feb gabakutikira yakubandika full sign language ojja kulaba nga nzija kusaba mulimu wana ate ku BBS nange nkolo sign language interpreter ku graduation yompitanga Sebo nja kukuyita mbagaiza Christmas ennungi. Carols ezinga 15 ku Matazi Church Katwe. Karo kalungi mukulu munange wetubeera wano sibula abantu. Mwami Lamek neyanziza nnyo ate neyanziza nnyo ekitongole kino ekyabavubuka ekya Nexus Youth Initiative okulaba nti kiteddeyo omwoyo okurecognizinga persons with disability ne SRHR ate nensaba nti buli omu waali ffenna tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti tuyambako abaana bano
abavubuka abalina obulemu okulaba nti ba accessinga services zino nti kitandika naawe enkyukakyuka etandika naawe n'olyoka ogamba omuntu omulala kubanga omwana ono bw'omuleka n'abeera eyo bino ebizibu byonna bye tulwanyisa eby'embuto ze teyagalidde ate bwe tubirwanyisa mu bano mbu abatalina bulemu then tujja biraba mu bana abalina obulemu so bwe tubanga tuli mu community eyo nga tuyita abantu nga mukyala Robina bwe yagambye mbu twagala abantu okwekebeza nga twalayo services tubeere intention okulaba nti n'abano bonna abaliko obulemu nabo baba mobilizinze kubanga balina structures zaabwe tulabe tukoleganye n'abo abantu ababakulira okulaba nti bwe tuba tututte services zino mu community nabo basobola okubenefitinga ate tuwogere nnyo n'abazadde baabwe ne ba guardians kubanga oluusi ebintu bino ne bwe tubitwala omwana ono bajja muziyiza okgenda kubanga omuzadde tayagala kumulaba nti alina omwana aliko obulemu yes Merry Christmas and a Happy New Year. Okay, ndabira jeje. All right. Okay. Ampuliriza program esawe soka bwetu betambudde naye aba NYIN agwenti bakubireko bobuyine ngejo yonna gyagala mukwatagane nabo mirimu gitambule ku noti 783 28 284 obobuza ku nsonga z'abavubuka obaza baliko bulemu noti 783 28 284 kankomeo ne sawe yokubiri CBS Pewosa bwavu mpologoma boterwa na kekulya abakulu batudde dda wano tujja na byankulakulana ampulirize mandu sokolida chika ziri 10 ziri 10 ezekusawa ebiri ezekiro kyolunako olwaleero program bwavu mpologoma boterwa na kekulya mukirizo bagana bulwa kutano bwetu butubeera njagala kubuza ko mwami bingi mutundwawo waliwo mwami Kawunde na njagala kubuza ku mwami Kawunde waliwo mwami Rwanga mugole mwami Rwanga bonna batuko club mwami Simafumu n'abalala mwenna njagala kubabuzaako mubale kubeera ku manduso dakika ziri 12 zise kusaawa 2 ezekiro kyonako olwaleero njagala kubebazayo najje muli njagala kubuuza ku Asumani Busuulu mu CBS Pewosa asinga nnyo kulabikanga waliyo emyoleso era kati abula niyo najoli tuli kubeera ku manduso nkubuuzizaako tutera kumulaba mu biseera bya myoleso esawe nayo kubiri tubeera mu kulwanyisa bwavu omulundi oguwedde nalina musawo Bettina kuva mu RIP Uganda twayogera ebigambo wadde ng'obudde twalina butono ne tuleka amawulu agasigala mu kkubo omwanyi ensonga y'endwadde okuziza endwadde n'okuzijjanjaba mu butuufu bwazo musawo Bettina sooka tulamuseeko abatuwuliriza abalungi musibyeyo mutya banaye tubalamusa nnyo era mwebale emirimu gye mukola mwebale teekamu maanyi mu buli kimu kye muteekamu amaanyi naddala abalunzi kigambo bulunzi naddala gwe omulunzi ow'enkoko omulunzi w'ente ow'embuzi buli kimu kyolaba nti kirundibwa mulimu guba gw'amaanyi ogwo wetaagamu obugumiikiriza so mbalamusaako mwenna era ntumira kusookera ddala kansooke nakutumira n'abatuwuliriza mwenna abalunzi bange n'abo bonna abali eyo nga bagoberera programu zaffe bitambula bitya tebibadde bibi naye era bibeeramu okusoomoozebwa wadde tebibadde bibi sayidi emu naye ate era osanga nti ffe mu bulunzi okusoomozebwa tekuggwayo tubaamu n'okusoomozebwa sayidi ennungi ebeerako ate n'embi n'ebeerayo njagala kutwala kabusimba piida lulwe twakoma tuba tusimbula akati twali tutunulira endwadde naye nga tunaba nakugenda ku ndwadde okujjanjaba nga kususse mu nkoko gema kola ki ate mwezi gumu ne tuli ezigemeddwa ezikubiddwa eddagala tetulimu bulabe ng'abali baazo affe nga mu busawo tugamba nnyo abantu nti omuntu yenna bw'oba ogenda okugema enkoko osooka giraba nti si ndwadde ekyo kyekisooka ate bw'obeera omaze ogigema nga ebadde tugeze nga si ndwadde n'ogigema okugitunda oyina sooka giwaamu wiiki osooka ogitunde era omuntu akikola tubuyita mu butali butuufu okutunda enkoko gye yakagema
kubanga oba gye yakajjanjaba kubanga tetunulira nti period ya mwezi gumu Yes. nkoko mu naku 35 mwezi gumu n'ennaku 5 ziba zifulumi yesebo naye nga bivitamini byefuniddeawo bino bidagala simaliki koga abambaga nti batulya na ddagala nedda kakati fenga aba RIP Industries in fact kansoke nkiteeke side eyaffe side eyaffe aba RIP Industries engeri gye tujja nga eddagala erimu likoleddwako ojja kwesanga nti mu nkoko zaffe eddagala lye tuteekamu tuliteekamu wano nga zikyali nto okay eri ab'ennyama tuziteekamu wano nga zikyali nto nti gw'otuukira okutuuka okutunda enkoko ezo ziba tezikyalina nnyo ddagala okay lwaki tuliteekamu wano nga likyali nto zikyali nto nti kiyambako okuziiza oba wano obukoko buba bukyali buto buba bwetaagamu okuteekebwamu amaanyi busti oba kyetuyita busti mu luzungu busobole okusituka ku sipiidi bubeere bwamusitukwa naye bwe tutuuka mu period oba obudde obwa ebbanga erya wiiki ey'okusatu enkoko yaffe eba emaze kyetuyita mu luzungu tukiyita okustabilizinga nti enywedde saawa eyo eba yeteekateekebwa kutundibwa eba tekyayagala kuteekebwamu ate eddagala mu kaseera k'okutundibwa ekyo gye nkireetera eri abantu endijanjaba gye bajjanjabamu enkoko kankiyingirizeemu awo nti abantu bangi nnyo enzijanjaba engeri gye bajjanjabamu enkoko ebatawaanya nnyo kubanga obujjanjabi bw'enkoko buli omu alina engeri gyabukoleramu ensobi ate ensobi ezo ze bakola ne zibaviirako enkoko okufa omuntu buli bw'atabula eddagala oba tulina emitendera gye tutabulamu eddagala ly'enkoko nti g'omulunzi okutabula eddagala ly'enkoko oliyigira ku musawo okusooka naye ate mulimu abalunzi ye afuuka omusawo ye nga ye nti mu nsobi ezo mwe bakolera ensobi ne bakakkana nga eddagala enkoko baziwadde eddagala mu butali butuufu bwalyo abamu bagamba nti okulemererwa nnyo noona bwe kiri abamu bwe bakyogera naye tekyalibadde kirungi kwonoona kyalibadde kirungi n'omanya engeri ki gye batabulamu eddagala kubanga manya buli bw'onamanya bye batabulamu eddagala ogenda kuyambibwa ggwe nga ggwe mu kujjanjaba enkoko mu butuufu bwazo ate n'ekirala okubeera nti oseevinga ezo zaalibadde zikufaako olw'okuba nti zifudde ggwe mu butamanywa bw'otabuddemu eddagala ndwadde ki ezisinga okutawaanya enkoko ebiro bino endwadde ezisinga okutawaanya enkoko ebiro bino ennaku zino tulina nnyo nnyo bye tuwulira mu field n'otukako mu field n'osanga abalunzi nga obulwadde bwa gombolo gombolo bulwadde bubi nnyo 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 eri abalunzi naddala ab'enkoko kubanga tebutera kuba bisolo byonna birala butera kuba nkoko binyonyi gombolo bw'aba akulumye oba bw'aba akulumbye ku faamu yo ekisooka talina ddagala kyekizibu kye tuyina nti taba na ddagala bw'aba akulumbye g'omulunzi tuba tuyina kumakinga sure nti enkoko ezo zifuna amaanyi agaziyamba okulwanyisa akawuka ako akaba kazijjidde kubanga akawuka ka gombolo katambulira mu bintu katambulira mu mpewo nti omulunzi gundi ayinza okuba nako n'abeera nga akuliraanye naawe n'okakwatibwa ku faamu yo akawuka ako katambuzibwa mu basawo abajja ku mafaamu gammwe akawuka ako katambuzibwa mu bintu ebiba byaliibwamu enkoko ezaalwalako oba mulunzi akitegeera nti waliyo enkoko zaali zirwaddeko gombolo
n'okozesa ku drink ezo ebinywero ebinywebwamu n'otabyoza bulungi oba bidisinfectinga n'eddagala erinza okutta akawuka ako ate n'omala n'obikozesa mu nkoko endala ekyo gamba gombolo bwatyo bw'atambula asaasaana busaasaanyi wabula taliiko nti oba bwe nnaaba siwadde eddagala bwenti oba bwe nnaaba siwadde eddagala nga bwe baŋŋambye mu butuufu bwalyo gombolo agenda kunnumba gombolo atambulira mu mpewo n'ekirala gombolo tuyinza omuziyiza tutya ayinza okulemerera okujjanjabibwa naye ate aziyizibwa in fact nga tugenda kukuziyiza bwagwa mu nkoko zibeera zitya zisumagira zikola zitya gombolo bwagwa mu nkoko zo ebiseera ebisinga akuba mu bisambi fe abasawo tubeeramu nekye tuyita postmortem oba okusala enkoko eno n'ogisala yonna n'olaba engeri ki gy'aba akulumbye tugeze tomanyi oba yakulumbye kubanga enkoko okusookera ddala bwakuba mu nkoko zo zisobola okufa enkoko oba oyina enkoko nga 100 bwe mba saawa zino wentandikira okwogera tugenda okubeera saawa 4 ez'ekiro oyinza okuba ofiiriddwa ekitundu ky'enkoko nga yakakuba bw'ati olunaku olusooka ng'akubye azimenyamenya nyingo akolaki azimenyamenya ennyingo azireetera omusujja ate zikutuka totegedde zigwa eri bugwi kati ebiseera ebisinga tubagamba nnyo okumwewala okusookera ddala kugema okumugema kirungi nnyo kati nga ffe aba RIP Industries enkoko ze tubaleetera ezo eziva ebweru zijja zigemeddwa gombolo oyo era ffe nga ffe tukiyina nnyo nti enkoko gye tuleeta okutuuka wano ebiseera ebisinga eba egemeddwa era ne bw'osangibwa nti waliwo amukuleetedde ku faamu n'akulumba bwe ziba zifudde tezifa zonna ofiibwako ekitundu kitono nnyo ku nkoko ezo engeri gye zibeera nti nno zizze zikoleddwako so gombolo obulwadde bubi nnyo ennaku zino ate bungi ennaku zino abalunzi mu bwegendereze ajjira nnyo mu biseera by'empewo obudde obubeera nga bunnyogovu tulumbibwa nnyo gombolo fe abalunzi so abalunzi mwegendereze tulumbibwa nnyo obulwadde obwa coccidiosis oba bwe tuyita kakalimbwe akalimu brown kakalimbwe akalimu kiragala kakalimbwe akalimu olusayisaayi kakalimbwe akakoluzzi akalimu kicyoka ekya white endwadde ezo zirumbibwa nnyo mu biseera ebya budde nga bunnyogovu ng'omulunzi byewale nnyo ate byegendereze nti obulwadde obwa coccidiosis bwe buba bukulumbye tandikirawo obujjanjabi kubanga buli bwolwawo manya akawuka kano kazaala amagi mu bukuta enkoko zino mwe zibeera kazaala amagi ate amagi gagenda kubuna ekiyumba kyonna ogenda okubeera ng'ogenda otuuka okujjanjaba enkoko zino ng'olredi zonna zasensera dda obulwadde obwo ojja genda okulaba ng'enkoko zitandise kufa bufi mu kiseera ky'otandisikidde okujjanjaba ogenda otuuka okujjanjaba ng'enkoko ntono nnyo eziwona kubanga ezisinga ziba obulwadde bwazisensera dda mu byenda byazo so ng'omuntu alina akalwadde aka coccidiosis oba akalwadde kenyiyonyodde akali mitendera gy'akalimbwe owa brown kalimbwe owa kiragala kalimbwe owa kyoko byonna janjabirawo mangu ffe ku RIP Industries tulina eddagala eryo erisobola okuyambako okuziyiza ate n'okujjanjaba kwatiramu kawo katono ampuliriza dakiika ziri 24 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero njagala kujjukiza bannaffe aba Fet Organic bakujjukiza nti balina omusomo ogwa Billionaires Garden oba ennimiro ya binojjo bagenda kuyigiriza bingi ebyokusoma omuli okukola ssente obukadde wakati wa 5 ku 10 obukadde mu yiika emu omwaka gumu okukola ebigimusa ebyamazzi okumezesa obutooke banana tissue okulunda envunyu
envunyu bagenda kuzirunda, ennema y'emmwanyi ey'omulembe, okukola sabbuuni w'emiti n'ebirala bingi. Bagenda kubeera awo ku Bethel Secondary School Busega okuliraana Uganda Martyrs Church. Bagamba nti ssaawa 3 ez'okumakya nga batandise ng'ennaku z'omwezi 13 ne 14 wiiki ejja bagenda okubeera awo okuyingira giri emitwalo 5 gyokka. Bagenda kusomesa bingi kulima mmwanyi, watermeloni, nsujju, nvandiirwa, nnyanya n'ebiringa ebyo. Fet Organic bakuga nti bakubireko ku noti 7 noti emu 35 25 9 oba noti 782 5 9 97 osobola okwewandiisa mitwalo 5 balina teetaawo nga 13 ne 14 omwezi gwe tulimu guno gwennyini ye wiiki ejja. Katuumulemu katono musawo Bettina tukyali naye. Ampuliriza mandusokolera dakika 28 zimaze okuta ku ssaawa 2 ezekiro kya leero tuli na musawo Bettina kuva mu Rip Uganda. Naye nkujjukiza Honest Estates Developers Limited basaba ku dates zaabwe empya Gaza Kiwenda Phase 5, Mabombo Phase 6 ne 7, Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe nkadde ku Lwehoyima omulinansi na Bujuuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka Phase 1 and 2, Wakisoka Sengejje, Kachiri Simba Mannyo. Kulwentebe balina Nakawuka 0 Phase Furnace Salutave Expressway, balina Estates ye Namugongo, omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi ate n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe mirungi ddala era bakkiriza ne kibanja mpola. Honest Estates Developers Limited bali ku Martin Road okuliraana Gakani Roundabout ku Mankesha Building omwaliro ogusooka. Wesige Honest Estates Developers Limited olw'obuweereza obw'amazima. Simuko bafunira eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28 73. Jena Habos bebakola Covidex company ne kuli Professor Gwang balina eddagala lingi eppya eriri ku mulembe nga erya infections ezitawanyinya abakyala, abaami n'abaana bato, ebizimba mu nsekeni n'abaana, amagumba agaluma abakadde n'ebirala. Bajjanjaba akafuba akasiiwa n'ekifuba ekikalu mu baana n'abantu abakulu. Asthma, pressure, sukaali, prostate asumbwa ennyo abaami n'eddagala eddala lingi nnyo. Eddagala lino lisangibwa mu bifo bino wammanga Nasana ku 5 mu maaso ga Sam's Crescipsi, Mutungo Kunya opposite Mugis Hotel, maaso gatono meters nga 5, Namugongo nga wakava ku bajuliza opposite Angino Hospital ku kazimba akapya. Mukono okulira National Bank, Nsambya ku Keleziya Bakatuliki, Ntinda Kiwatule Road opposite Kigowa Road. Newaga nti Hoyima ku Duhaga Roundabout, Fort Potro Kasese bali waggulu Kasese Road, Fort Potro Kasese Road waggulu wa National Housing Finance Bank. Esimu bakubire ku noti 7 noti 5 83 23 83 oba noti 772 noti 3 7 2. Awo nno ojja kumanya ebisingawo. Musawo Bettina sebo wetumulidemu ko nga tuli ku coccidiosis. Yes. Nogamba nti bwobukulumba obujjanjabirawo. Yes sebo. Coccidiosis aluma atya? Coccidiosis bulwadde bukutula enkoko amagulu. Busobola okuleeta omusujja. Bukutula ennyingo. Oba bukutula ennyingo za. Bukutula ko magulu ne gago wali. Naye bukutula ennyingo. Enkoko nebeera nga tezisobola kuyimirira. Okay. Buleeta omusujja. Enkoko neziyongobera. Nebeera nga ebiwawaatiro byayo bigigwako. Okay. Ebyekubako nebeera ewulira empewo. Nebanga enkoko ekubiddwa enkuba. Okay. Ebiseera ebisinga enkoko eyo bwebeera nga ekwatiddwa coccidiosis, ojja ziraba nga buli kadde mu kiyumba ziba zisumagirira. Mubaamu okusumagirira kungi. Ate era zijja kukyusa ne mu ndya. Endya yaazo esobola okukendeera. Nobeera ng'olaba nga emmere yeesaze. Okay. Ebiseera ebisinga ojja kwesanga nti bwe kiba kiyingi wadde oba bwe kiba kyatandikanga ku Mande n'otakiwa maanyi oba n'otakiwa ddagala mu nnaku eziddirira, tugenda otuuka ku Mande ejja ng'enkoko zino otandise okulaba ezifaamu. Kwegamba kyenkugambye nti oba olina okwanguyira obulwadde obwo. Ate mmwe abalunzi nkyogera nnyo nti alisi buli wiiki
tubayoko ne kyetuyita ku RIP Industries tukiyita ebanga kwegamba eddagala baliyita liyita entya womunaalitegeera obulungi tubaawo n'eddagala eriziiza akawuka ako aka coccidiosis nga si kugema nga si kujjanjaba naye nga kuziiza oteeka mu byakulya na oteeka mu byakunywa buli luvannyuma lisiti lwa wiiki okuziiza akawuka ako okamala amaanyi nti tekeebulizayo mu kiyumba kabaamu kubanga kava mu bukyafu kati enkoko bye zibojja mazzi ge zinyweramu awezizannyira byonna bireeta akawuka ako kakati ffe ku RIP Industries tubaayo n'eri eddagala eriyamba okuziiza akawuka ako oba okukamala amaanyi ne kabeera nga tekasobola kubeera nga kanafuya enkoko mu bwangu ddala kati bingi nnyo by'oyinza okukola mbadde nkyali nnyo ku ggombolo ono ayina abalunzi baakubye ebiseera bino nti batataganyiziddwa nnyo naye gwe omulunzi bw'obeera tonnafuna nkoko eri abo abeeteekateeka okufuna enkoko za RIP Industries betuteekateeka okuwa omwaka guno nga tegunnaggwako kubanga tulinayo orders ezigenda okugabibwa nti weeteeketeeke fuuyira ekiyumba fuuyira ennyumba y'enkoko eyo na buli ddagala eriri strong okutta akawuka konna akaali kabaddeko ku faamu ogenda okuyingizawo enkoko empya nga tezitataganyizibwa na bulwadde fuuyira ennyumba y'enkoko eyo gyogenda oteekamu enkoko ebeere nga ettiddwa gamwezigenda okubeera ng'obuwuka bufudde ekirala ky'oyinza okukola okuziiza obulwadde obwa coccidiosis oba obwa ggombolo nkugambye oyina okugoberera oba okubeera nti ennyumba y'enkoko wezigenda okubeera oziiza enkoko endala ezifuluma ebweru oba enkoko ezeetooloddewo ezibojja nga ziva bweru wa biyumba zo teziyingira mu kiyumba wabeerawo abantu nga balina enkoko eŋŋanda ezibeetoolodde ng'enkoko ezo eŋŋanda zo ate ziriira bweru ne zigenda ewa neiba ne zigenda ku byalo ebyetoolodde ate ne zimala ne zikomawo ekawungeezi enkoko ezo nazo tezireese bulwadde woowe bw'obeera ogenda okulunda enkoko enzungu enkoko eŋŋanda funa woozisibira funa ennyumba yazo nazo woogenda oziteeka obeere ng'emmere yazo ozigiweera munda enkoko enzungu ekizibu kyeyina nti yo bwerumbibwa obulwadde enafuwa mangu tebeera nga nkoko ŋŋanda kakati gwe n'agamba nti olekawo enkoko z'eŋŋanda zitaayayo ekyalo ate bwe zimala zikomewo ku faamu y'emu okuli enkoko enzungu ogenda kubeera ate gwe kenyininyininyini gwe weereetera obuzibu ku faamu okubeera ng'endwadde tezikuggwako ekirala okuziiza abasawo abo baabazze ku mafaamu gammwe mu making sure oba mu kiteeke mu nkola nti omusawo bw'ajja ku faamu mufuuyire eddagala eriziiza oba erimuggyako obuwuka bw'abazze nabo oba akawuka kaba atambudde nako okujja okugemera oba okujja okujjanjabira ku nkoko oba okujja okulambula ku nkoko zo beera n'eddagala kye tuyita biosecurity mu lulimi oluzungu nti beerawo n'eddagala omusawo oyo lyalina okulinnyamu alirinnyamu engatto z'abazze nazo n'azijjamu n'azikulekera ku mulyango ate n'ayambala engatto endala zasanze ku faamu ewuwo badde nti mukuba bomba ne mufuuyira yenna omukuba ebbomba ate n'omwambulamu ne byayina n'omugamba ebyo birekeewo kankuwa ebyange abalunzi mwegendereze kubanga omulimu guno bw'oguteekamu ssente ebyo ebintu bitono nnyo byakukolebwa naye abalunzi abasinga tebabikola ate n'abaana be mulekera okubayambako ku mafaamu mubawoninga okukola ebintu ebyo wammanga ekirala okubeera nga oteeka obutimba bino mbyogera kuziiza ggombolo obutimba buno waliwo obutimba obuyitamu obunyonyi waliwo obutimba obutayitamu bunyonyi obeera n'ebiyumba by'enkoko nga obunyonyi buno obubuuka obutono nga bunkaza lujja
nga bujja ne buyingira mu biyumba ng'otadde mu katimba kanakakalirira ennyama akakalirira ennyama akayingiza buli kimu obunyonyi obwo nabo buleeta endwadde ezo. Okay. Nabo mu bwegendereza nabo buleete w'omuluzi agamba nze nkola buli kimu naye simanyi lwaki gombola nnumba buli lwe nnunda enkoko nnumbibwa gombolo ate nga enkoko ze ziba nnungi mpitirivu kuba enkoko ya Rip Industries ebeera nnungi ejjegemeddwa naye ekyokugemebwa tekigaana nkoko kuddamu kulumbibwa bulwadde buli. Ekyabalunzi mu kiyige bw'oba wagemye gombolo tekisoboka osobola okubeera nga wagemye gombolo olwaleero ne wayita weeks nga 2 gombolo naddamu nakkuba ate nakkuba bubi nnyo so okuziyiza tekigaana nkoko kulwala kiba kitegeeza oziyiza naye ate olina okuteekamu n'amaanyi okubeera nti oziyiza ebyo ebiyinza okuleetera enkoko eyo okulwala. Byebyo byammanga byemmenye ate obulwadde buno buba bukutte kwata sukaali nga mungi tabula mazzi w'enkoko. Sukaali oba glucose nga mungi zinywa akabaali zinywe nga awoomerera ddala kibanga kuteeka cupa ecupa eya glucose ne bagiteeka ku muntu kakati bwe tulwala gombolo eyo saidi yaffe ate tuwa glucose mu mazzi kuba tetujja kwata buli nkoko tugiteekeko ecupa kakati kyetukola tuteekamu glucose nga mungi ate ne tuzizza ne mu muliro g'omuntu ng'olumbiddwa gombolo immediately nga tonnayita na musawo kwata omuliro oba ebbugumu lye tuba tutadde mu buluuda okwata ensuwa zo kuma omuliro kwata enkoko zo zizze mu muliro tandika okuwa glucose nga mungi nga tonnayita na musawo. Oluvannyuma ye first aid gy'osooka okukola oluvannyuma yita omusawo bw'abeerawo n'obujjanjabi obulala asobola okuyamba najja nga ffe ku Rip Industries tusindikirawo omusawo kuba tumanyi obulwadde obwo bwabulabe ate nga bwe nkigambye nti okugema tekugaana nkoko kulwala ogigema leero Newcastle n'omala omugema kyokka wagenda okuyita wiiki ne zikubibwa Newcastle n'ogamba naye ate musawo nagemye so mwegendereza olw'olumu n'amadagala gye mugula oguze eddagala gombolo omuguze gy'omuguze aluddewo okumalawo emyezi 3 mu firiji amasanyalaze gavaako bakuwadde gombolo naye nga amazima gennyini gombolo go bakuwadde gombolo si ddagala eryo terikyali ddagala already lyaggwako dda naye ate gwe n'ogema ogenda okumaliriza okugema enkoko ne zireactinga kiba kitegeeza togemye gombolo nga nziddako nga maliriza ku nsonga y'endwadde mwewale nnyo okubeera nti ebiyumba byammwe oba ennyumba wogenda okulundira enkoko obeera nti okyaza nnyo abagenyi nzize kulaba ku nkoko zo naafuuka nzize kulaba ku nkoko balambula bannaye waleese enkoko leka ndabeko nedda enkoko bwe ziba zikyali mu buluuda ekyo mukyewale abalunzi lekerawo okukyaza abalunzi bakyale nga akkiri zimaze okukula bazze kulaba ku magi bazze kwagala kutwala ku magi naye bwe ziba zikyali nto leka enkoko zo zibeere mu kifo ekiri safe kubanga gwoba oyina ozikolamu okuggyako n'omukozi ayina ozikolamu yekka ate abalunzi muyina ekizibu nti obeera n'omukozi omu ku faamu yakola mu nkoko enkulu yakola mu nkoko ento anti toyagala kuyingiza bakozi bangi ku faamu ojja kwereetera obuzibu omulunzi akola mu nkoko ento ate si yaba akola mu nkoko enkulu bw'aba yakola mu nkoko enkulu akyuse ebyambalo agenda okuva mu nkoko ento ebintu ebikola mu nkoko ento nga tebiyingira mu nkoko nkulu ebyo mubyegendereze mujja kugoba obulwadde ku faamu fugambye fuuyira ekiyumba kyo nga tonnaleeta nkoko weeteeketeeka ebirirwamu n'ebinywerwamu byoze bulungi fuuyira fuuyira ebiyumba byo ate omusawo bw'abazza okulambula making sure omusawo oyo omudisinfectinga akyuse ebyambalo afune byayambala nga bikola wuwo ojja kuziyiza endwadde akadde kadduka ampuliriza Emmanuel Sokoli akadde katulekawo tubuze dakika ziri 17 zokka yesebo tusibula awuliriza naye endwadde zikyali nnyingi tetusobola kuzogera ne tuzimalayo naye ate waliwo n'ekizibu mu ntabula y'emmere y'enkoko yesebo abalonzi abamu nti ako geemu weefiira awo geemu weefiira kakati awo mu ntabula y'enkoko gw'omulunzi nga walwazizza enkoko making sure oziteeka ku mmere ennungi nga sinagenda na ku ntabula y'emmere enkoko wabula omulunzi nga walwazizza enkoko zizze ku mmere ensava oba emmere gye tuyita ezimba omubiri
ng'omulwadde bw'anaalwala bagamba mugulireyo kalukuzeedi kolo obadde tokagulanga noleeta kisipulashi ekinene enkoko nazo zikyetaaga bw'ozuula nti enkoko zondwadde yingizaawo emmere enki ennungi kuba enkoko zino zigenda kuluzinga appetite ne bwe zinaalya kamera akalungi zigenda kubeera zisobola okulwanyisa akawuka kali akaba kazijjidde ng'omulunzi ekyo kyegendereze buli bwe zirwala mukama ayambe nti enkoko zino bwe zibadde ku mmere ennungi zijja kulwanyisa mangu akawuka ate bwe zibadde ku mmere embi zikyusa oziteeke ku mmere ennungi zisobole okulwanyisa akawuka kazino kasobole okuwona nga enkoko zino tezinnakola ki tezinnasaanawo. Ekirala ekintu ky'okutabula emmere y'enkoko abalunzi muyina weakness ti emmere bw'erinnya omulunzi addukira ewasaamusaamu n'agamba enkoko tezijja kundya enkoko mujja ku emmere eri waggulu leka mbawe emmere ensaamusaamu sigenda bawa mmere etegeereka naziyiya enkoko lekerawo okuziyiya ziwe ekyo kyezina okulya manye nti emmere eri waggulu naye ojja kwesanga nti bonaagamba nti ojja kuzitoola ku mmere gye zirya naddala mu ab'enkoko ez'amagi tezigenda kubiika kati obeere nga oli mu kustragolinga okubeera nga tezibiika okubeera nga toziwa mmere eyeetaagisa ate ekirala obeere nga endinzaapu nga tezikuwadde ky'olina kufuna bw'oziyiiya obeera weeyeeya wekka bwe kiri so kiba kitegeeza kikyoyinza okukola kyoyinza okukola mbufunze kwe kuyiga okubeera nti ekipimo ky'oziwa eky'emmere kimala bumazi zo okubeera nti no zibiika nova mu kubeera nti oziwa emmere nnyingi gye wali oziwa lulinga emmere ekyali wansi wabula n'oyiga ebipimo enkoko 100 nziwa mmere yenkana ki enkoko 100 zirya kyenkana ki ebyanya nabimbulira ebyo Rip Industries yegenda bikusomesa. Okay. Rip Industries egenda kuyitiramu engeri ki gy'oyinza otabulamu emmere y'enkoko no savinga n'olemerera okubeera nti ate oyonoona boonoonyi mu kaseera kano ke tulimu akazibu ak'okubeera nti emmere eri waggulu. Yesebo tugenda kuwumulamuko lwaki abantu bawa ku namba ye y'essimu abaagala okufuluma takisi yesebo nga tugenda okufuluma abantu naalyagadde mbawe ku namba y'essimu okumanya ebisingawo ku Rip Industries tuleeta tutya enkoko zaffe zijja zitya tuyinza zikuwa tutya oba bookings oziteekayo otya mu budde wa mu kaseera kano wadde emmere eri waggulu nabagamba kino kya kaseera ate gye bujja tugenda tuka ekiseera mu January ng'abato abafuna ab'enkoko ente abafuna ate bwe bagenda ganyulwamu kati naalyagadde okubawa ku namba z'essimu ennamba z'essimu tusangibwa Wakaliga Road opposite Nguuvu tusangibwa Wakaliga Road ku luguudo lwa Wakaliga Road opposite n'Enguuvu ayagala okumanya namba zaffe z'essimu tusangibwa ku namba eya MTN eri 0773 0773 92 725 0773 92 725 oba okutukubira ku Airtel yaffe eri 0758 0758 7 6 49 enamba zaffe z'essimu ezo zibeerako ate bw'otukubira tukuyamba nga bwe tulina okuyamba okuva ku muntu asooka ayina enkoko ennyingi n'owa wansi katukomewo katono 89.2 FM jintayagala bwagazi mmotoka ye kyokka wabula emuli mu musaayi emmotoka ye yambeererawo nga mukwano gwasindikufu eddakiika tusigaza ziri 10 zennyini tuyingire essaawa 3 bwezikoona 3 tujja kukusiibula ate Ssalongo Ddamula Gerald akuleetera amawulire mu bujjuvu mugole Sekayombya Ronald nkubuuzizzaako nnyo olunaku lw'enkya agenda kukuba mwana munne embaga n'ebyenda bimwetokote bali kasande eri Sekayombya Ronald kansala w'e Bukuye eyo kubuuzizzaako nnyo waliwo mwami Kyambadde Joseph naye agenda kukuba mwana munne empeta n'ebyenda bimwetokote ate abo bagenda kubeera ku no hotel Mityana Kyambadde Joseph mwami yawe kubuuzizzaako nnyo Emityana okwaddiweya taata w'omugole mukyala
waliwo mwami Sekindi Rashid driver kulira aba taxi Wutof Sentebe wa Wutof Sekindi Rashid ate ye wancha lunaku lwancha agenda mukono ate naye akubye mwana munne ekidaala Sentebe Rashid Sekindi nawe nkubuzizaako mu ngeri ey'enjawulo kale no embeera bwetyo naye nina musawo Bettina tukyali naye abo ba mikolo bagenda kudigida lwancha ate mumbalundira enkoko ze balya okitegeera kwetubalundira mumbalundira enkoko ze balya bulungi ddala kakati akadde kaweddeyo naye nga tumaliza njagala kusooka kujjukiza abantu ti mu Desemba ono wegatte ku kitongole kya FIDA Uganda mu kuyitimusa eddembe ly'abakyala n'obwenkanya mu Uganda okuva mu 1994 FIDA Uganda ebadde ensaale mu by'amateeka n'omwenkanonkano era n'okuyitimuka kw'abakyala mu byenfuna n'ebirala bingi kale nno bakugamba nti bajjukira olugendo luno olw'omuwendo era tugenda kulujjukira okuyita mu kyeggulo ekigenda okuba ennaku z'omwezi nga 7 lwe lunaku olw'enkya ku Serena Hotel Kampala kagenda kubeera kawungeezi kanyuvu wamu n'okusonda ensimbi okwongerayo omulimu gwa FIDA mu Uganda tiketi za mitwalo 25 zokka aba kampuni n'ebitongole balina emmeeza yammwe y'abantu 10 ya bukadde 5 okukola booking bakyalire ku mutimbagano gwabwe ogwa fidauganda.or.ug fidauganda.or.ug oba kuba ku simu erina 786 12 17 29 sorry eri 0786 12 17 29 oyambibe oba omanye ebisingawo obuyambi bwo bujja kuyamba nnyo okuyitimusa obwenkanya mu bakyala n'okuzimba obulamu bwabwe tosoba mukisa ogw'okubeera omu kwabo abagenda okwongera enkyukakyuka eno eddakiika nsigaza 7 naye mu zino 7 waliwo ensonga 2 abantu baga nti enkoko zammwe za ripu nnungi naye ate omuwendo ng'ovudde ku mutindo ate omuwendo gw'omukambwe tebagusobola mubimanyi ebyo tubiwulira naye tugamba ekigambo kimu nti akagera akagamba nti ekyebbeeyi layisi agula buwanana layisi agula buwanana wa nti enkoko yaffe omutindo gwe tukuumye tufaayo kimu nti enkoko ne bw'enaabeera ey'ebbeeyi etya naye nga nkoko nnungi lemeka omulunzi yenna anaakwata ku nkoko yaffe ejja kumugirayo kyayagala ejja kumugirayo kyayagala mu kulunda mu kubiika nyina abalunzi bangi ennaku zino abankubira nti enkoko eyaffe ate okumanya yasusse etandika ku 3 okubiika ngamba emyezi 3 gw'omulunzi w'amagi 3 ziba zitandise okubiika ekyo nyina obujulizi eri abalunzi n'amafaamu gaabwe nga kyalako era n'enkikakasa nti enkoko yaffe omutindo gwe tulina tugiguza ebbeeyi gye tugiguza naye teyejjusika enkoko teyejjusika bw'obeera n'enkoko ng'etandika okubiika ku myezi 3 ate n'ekulunga emyaka 2 okuva lw'etandise ng'ekyabiika omutindo oligusangawo ogwo omutindo gw'enkoko guva mu kubiika enkoko buli webeera ng'ebiikira ddala ebbanga bino ebyokulwala tujjanjaba ne ziwona naye bwe zitandika okusimulula okubiika enkoko ya ripu ey'amagi ebiikira ddala ebbanga eddene ate nga mu wetandika okubiika teba kulwala okulwala okwo kwosanga okulwala kwembadde enjogerako bye tugamba nti tulisindika omusawo najja n'akuyambako wali mu kuziyiza so omutindo gw'enkoko ya ripu gwe gugifudde kikyeri so omutindo tegukakkananga ate n'emiwendo ennaku zino bakama bange emiwendo gikendedde Rip Industries nga bwe yatundanga enkoko obanga enkoko bwe yagireetanga mulunzi gwe yagigulangako ate kati emiwendo gyakkamu ennaku zino enkoko emiwendo gyakkamu ate ng'ekyava Netherlands nga bwe tukyagireeta enkoko ejjira ku mutindo ogwajjirwangako waba wagenza obubi era tujja ne tutereeza ffe tetukoowa kutereeza omuntu yafunako ku nkoko ya ripu n'olaba nga teyagenda bubi okomawo ate ne tutereeza ate ku mutindo gwe tukuwa ate gwo guba musufu n'okusinga ku gwoba wafunako so enkoko okumanya ebisingawo ebyaffe bwe tugireeta bookings bwe zitambula tujjanjabye tutya tukwasaganya tutya ku mmere kubanga emmere ennaku zino tulina gye tukumanya gye tukutegeeza nti olina twala enkoko emmere bweti ne bweti emitendera gy'okutabula emmere y'enkoko byonna bisange ku Rip Industries tusangibwa Wakaliga Road opposite n'enguuvu
ennamba zange ezaffe ez'essimu nsobola oziddamu omuli 0758 0758 7 6 8 oba 0773 92 725 omutindo gwe tukulembeza kubanga tumanyi bwe tulemerera omutindo ale tuba tugenda kukola ki oba muonona oba tuonoona boonoonyi kubanga omuntu yenayina buli bwabeera yes ekyo kimanye gwe omulunzi buli bwonaabeeranga n'enkoko ng'ebiikira ebbanga ddene ate buli bwonaaba n'enkoko ey'ennyama ng'eyo mu bbanga ettono ebeera evaamu sente oba oteekamu ntono. Okay. Oba oteekamu ate buli bw'oteekamu ekintu buli bw'okiteekamu ssente entono osobola ozijjayo bulungi ddala. So omutindo gwa RIP gukyaliyo, jangu tukusomese, jangu tukuyitiremu ate tumale tufune enkoko ennungi egenda tukuumira ku mutindo. Okay. Yes, lwaki sikusibula mutunda eddagala erijjanjaba enkoko ku ndwadde zitubale twogerako buli kimu weekiri. Ku RIP Industries buli kikwatagana n'ebyobulunzi jangu tuwambaatire tulabe nti tuva mu kulemererwa. Enkoko endwadde jangu tujjanjabirye wamu. Enkoko ezitakula ezo twazigoba ewaffe. Tukwatira wamu ate ne tulaba nti nno ova mu kudaaga n'enkoko ezitakula. Kale tweyanziza nnyo. Katonda kuume. Amiina. Omukulu mundabire. Kale ssebo. Ampuliriza naye kankusibulire wano nti badde muliriza mulungi okuva gye twatandikidde okutuusa obudde buno. Njagala kukwebaza bwetambudde okuyita mu wiiki eno. Nkwagaliza wikendi ennungi abagenda okusinza olunaku olw'enkya sabbiiti ennungi Bulaga SDA kyakyo olunaku olw'enkya kusabira abaweereza ab'omwaka ogujja. Twagala kubagaliza enteekateeka ennungi ate na bonna balina emikolo okuyita mu wikendi eno. Twagala kubagaliza emikolo emirungi. Mwami Rashid Sekindi kwagaliza omukolo mulungi. Mwami Sekambi Ronald kansala w'e Bukuya ku district tugenda kubeera ku Kasanda nkwagaliza omukolo mulungi. Mwami Kyambadde Joseph agenda kubeera ku Hotel Mitiana n'omukyala naye nkwagaliza omukolo mulungi. N'abalala mwenna abalina emikolo waliwo Mwami Rwanga Grace wa Tuko Club naye abindabinda mwenna mbagaliza mikolo mirungi. Katonda yongere okubakuuma Ssaabasajja Kabaka awanga.